Tonyumya mawulire makadde kayimba bakaito wamaanyi kavudeyo likenzo sawa eno bebe kulu amulibi amutwalaganya misinde simanyi waje tugenda beranga tukoma kuba bebe yabadde mukambwe nnyo okiro omususa yes banange Ryan mwana oyo manyi mwagala nnyo ziramu mwagaliza happy birthday nungi Ryan mama we nambasa Rashida yes anayetumwa bazokwera nti akuziza omwana bulungi ate ne gundi onani jajjawe amuzizaamu empisa bwa musiga akaziga akaganda bwakola ate ukitegedde amulabiride happy birthday yes Amina. Yes happy birthday Ryan yes asawe eno tugere ku bebe kulu ne Kenzo bebe yayogedde ebigambo bingi musajja wange nga mukawo kukulu omususa omanyi twawadde ku nsonga ya Liwira Itao nenkyaza ko yabadde mu musango that is Council of Freedom Council of Freedom nga mukambwe agamba bebe yakyalemeza omwana mukomera nawulira Liwira Itao yakyusa bakanso tewali kino kyabadde kipangi bebe we yavayo n'agamba nti yeetaga balooya abalala kati bebe nti n'akwata ate balooya ne baba waani naye ng'ate bano bakola omulimu gwabwe according to the lawyer era Liwira nti wamulabe we yavuddeyo ng'akyamaasuka n'agamba nti balooya bano bakola omulimu gwabwe ba freedom abatabawo credit bantu babi nnyo Freedom no yali atabuse nnyo nga basharobu bano ne bazubeda babatwala bonna yagala basuuba okogera kale bule namugamba togenda kusiba bantu n'omuga akakkana togenda n'omutegeeza nti alina okutegeera industry eno ndiwo ninga muzadde lwa buto Council of Freedom yetaba mazina g'enkiba ne mugamba nedda okiriza emikira gye mukoone era n'ekiggwa bwe kiti naye kati saawa eno ndogoza tugende ku nsonga enkulu sula ndowooza oba ntandike naawe bebikulu nga talabira ddala Kenzo nga muntu ali ku nsa tayinza kumulaba lwansonga nti manya aba babiri bonna tubaagala nnyo for the industry eno there is no way wosobola okwogera ku Uganda industry without mentioning Bebe Cool and Kenzo also so bane balinamuko obumulumulu bwabwe obumulumulu bwabwe nno bwava dda okuba nti waliwo time weetuuka ne babanga abeeterezezza naye bwava dda omuntu ayinza okubeera yatubuliza ku radio phone nti waki Bebe Cool ne Kenzo buli mwaka wabeerawo ko ebibatabulatabula ebyobufuzi bino bigezaako okubawumbirira bibagwa mu gundi naye nga bazaba batuufu Kenzo tayagalangako Bebe Cool tayagalangako Kenzo ne Kenzo tayagalangako Bebe Cool wansonga nti Bebe Cool yakola Gagamel yali agizimbye bulungi nnyo nga omanyi company nekyalinga abaana abato abayimbi mu mbeera bwetyo kati Kenzo najja n'aleeta effujjo lye najja n'atwala omuluyi mulamba omuluyi gwe bayita Lema Namakula ng'agujja mu Gagamel kati goli yanyiigira bagamba akayimba ogenda kunzisa Kenzo yali akakubira mu Bebe Cool nekimuluma nnyo kubanga yali ayagala kufuula Lema nga Cardi B okitegeera ng'ayagala mufuule nga olaba bano ba Nicki Minaj ne kati gundi Kenzo ate wajja mu Gagamel n'asobola okubanga ate ata business z'omusajja awo busikosowagane kwakola kiwe kwatandikira ne bino byonna bibaddengawo beesonyiye simanyi batabaganye biki just kuyiwansa n'okumazzi badde batugumaaza Bebe Cool tayagala Kenzo ne Kenzo tayagala Bebe Cool lwakuba nti bifu yaabwe nafu okitegeera bifu yaabwe bagigizako nnyo gipikaapikaawo naye tevaayo Bebe Cool siye muntu eyandibadde abifinga Eddie Kenzo kubanga bano Eddie Kenzo bagenza otandika okuyimba nga Bebe Cool already star yakikubadde already anti oboona agamba nti oli ayolesezza akamanyiro kasusi si kamanyiro naye bwetukula akamanyiro akakwasa embwa mumanyi bagamba mazima Kenzo mu gavumenti tali ku level yemu ne Bebe Cool Bebe Cool asobola okuba nga akola zino ebintu bye bya silent majority wa president atuuka naye ate Kenzo yayina enkizo yamanyi kubanga ye senior presidential advisor on creatives okitegeera ye president wa federation simanyi oba federation Kenzo gundi agiri mu Bebe Cool ani Bebe yagamba yagitandika Bebe Cool yavuddeyo ne statement yagitandika n'akimulekera kubawuliriza statement za Bebe Cool Bebe Cool yavuddeyo n'agamba nti mu lulimi olunyanyimbi Eddie Kenzo is not in the same caliber as me when it comes to thinking, reasoning and coming up with ideas and supporting NRM. Kati awo wali obuzibu. Okitegedde bulungi n'ayongerayo n'agamba I helped him create the federation as he was instructed by General Sale. He called me to help him understand how musicians federations works and talk to some musicians he feared to reach out to.
bano nga mulimu Jose Chameleone, Juliana Kanyomozi, King Saha, Shiba, and others, because they could neither trust him nor listen to him. Okitegedde bulungi kati kikanchirambulule bulungi webakola federation ya Uganda Musician Federation. Yes, kati abayimbi okumanya nga bannanfuusa wa Bebe Cool, Chameleone, Bajuwana bonna boyogedde ne bajja ne bagikubamu ebituli ne bakolamu association endala ne bagituuma Superstars Association. Yes, ngecha Eddie Kenzo bakikubi tebakirabamu mulamwa. Kati obo bunnafuuso we twagala okujja mu industry bukoleki buveewo ng'ate bwe bakola association ebeera under federation nga tebalina we bewalira kino kinene. Kati Kenzo yenda asigala ng'apushinga ekintu kye bw'atyo mpola mpola. Kati ekibonyaabonya abayimbi abalala bonna abatayagala Eddie Kenzo amazima tufuga nti success ya Eddie Kenzo eruma abayimbi bangi n'abayimbi abo abakulu bakasangwawo obuzibu bwe nina ku Kenzo success ye baluma success ye Eddie Kenzo kubanga abantu bangi we bagenda mu State House okubanga balonda senior presidential advisor on creatives bali banji bajajalagadi baliko Chameleone baliko Bebe Cool baliko ne lwaki president ya choosinga Eddie Kenzo president ya wensongazi nagamba nze okusinzira nga bwenda Kenzo ye biggest export gwetuyina when it comes to Uganda when it comes to kati nga bano Bebe Cool bona bayina kugwa ku following. In fact Kenzo yayina okuwabula ba Bebe Cool nsonga za art kubanga president aba meeting abo ba senior presidential advisor chama office yabwe tedi ku Kampala Kingdom. Aba ba meeting abo ba advisor be kati bonna bayino collecting ebirozo bajiba biwe Kenzo bikwata ku art Kenzo yatuke wo mukulu ne wali wakanyomonyomo ati akanyomonyomo ako tekajja kukoma kubanga Bebe Cool yerabanga ye jajja wa industry kama zima bitufu gali nti Bebe Cool ye jajja wa industry kubanga yes azukuza n'okuzukuza hala ni Hendrick yalina kati abana basatu yes aina bana basatu baba babiri mu bana abasajja bonna Bebe Cool ye kayika yazukuza Chameleone tandaba kuzukuza naye gundi naye ali mukawefubo okuzukuza Bobi Wine tandaba kuzukuza kubanga Solomon tandaza aleta ne Chameleone naye ali lubuto muzungu abana befulugula abo bali mukola abo warabye ko ye mwana asoka aleta mukasera ate yalabika tayagala na kamera omwana abeka wali omwana aleka nambana babiri ali kusendeza falia nina gonna badene Gideon Tukume yangambye ane Gideon Tukume yabalidde omwana emyaka Solomon ali myaka emyaka awezeza abiri mugumu abiri Tukume yagambye mwali mwabiri nga 20 Tukume yagambye mwali mwabiri mu 7 Tukume muveko mulwana yagambye mbu yabalabala bagenda okola emikolo embageno ng'omwana oyo wali Tukume yagamba omwana ye yaliwo naye baga ebadde recent one era omwana yali mutunga ali like over 7 bana eno mwe tulina bino ebintu tubyogera ne Bebe Cool musajja mukulu Bebe Cool mukulu ate Bebe Cool ali respected by the way musajja Bebe Cool aina ngeri gyakolamu ebintu obuzibu bwendina ne Kenzo buli bumu Kenzo mukodo no what are era nze sisobola na kubeera kusaidiye zajja mu government anti omukulembeze no wa leka nkubulinda ku katono ganjalira ku katono Bebe Cool abaana abamuliddemu bakiyita mundagu mungalo banja ani ali mu Kenzo ati Kenzo twetwagendayo gye tuwa abiyungule bya mmere agabula adana mmere yennyini ebera ku gundi ebera ku accountability amaze matufu galindi olyo sowani ya mitwalo ebiri bagamba olidde yeetaano olidde yabi bannange tekenzo nedda mulekena amaze matufu galinti Bebe Cool muntu mulungi gamazima mu bayimbi be Uganda kino nkyogera ku kamera teri mu yintu mulungi alina mutima mulungi nga Bebe Cool kati Kenzo tumufunye ensonga nti Bebe Cool yatuyitakawo ku gundi ku Tolino Colorado yali atwala abaana okubajjanja b'emitima ng'ayina eri foundation gye bayita Amber Heart Foundation n'atwala kumpi miliyoni kumpi nga 2 n'azisiga mu baana balwadde b'emitima kati bano bakenzo ekizibu kye balina bo balowooza ngeri gye bali ku street bakulidde wali muwalenda kivubo nze nagendayo ne gundi twagendayo ne Nurudini mugumu alinga pastor labayo twagenda wakenze ne Nurudini ye yatuyita ekiro okola interview nga Nurudini yakamwogerako obukodo bwe n'ebintu bya Zakola mu federation nayo bitanyuma ne tugenda tumala okukola interview nga yatweyitidde nga zze ku kiryalinga eya ne tumuwaaki gudo yatambula nanyo nga akuba nnyo yali yakuba mu mugundi mu Kyagulanyi bwe yamala n'asimba Nurudini asatu nze nangamba ngenda kuteera ku simu sente okugenda ku simu lutalo lwali awo naye manja
yakuwayo 15 zalimero lyali 10 naye nga lutalo nga tekuliko nazijjako zenyiza okuva ku bebe oleka naawe Martin teyaliwo ye yaliwo yatasobola kwata kuzize zajja mu federation mugamba teri yamuwa gavumenti ani agiwa moze Kenzo kyalina okukola kwe kumanya butya bwe balrunning obukulembeze omuntu gwesifunako simba simwaga bw'otuula mu kifo ekinene ng'ekyo abantu mwe bakulabira ne b'okulembera ng'abayimbi mwe bakulabira ky'olina osooka okweggyako bwe bugumu kuba ekituufu Kenzo budget agiyina ensava kati bw'otunuulira abaana balidde mu gundi waliwo n'omwana gwe bakwata n'obutambi bw'abakazi ono shini avuga mmotoka gundi Sky Soldier wadde mmotoka nkadde naye alivuga ono gundi musajja wange Bukenya bali bulungi mukyali ku gundi mukyali ku Kenzo ani amufunye muno ganta Kenzo yeko kubeera nti tagaba naye n'abo basajja basigadde Bobi Wine itagaba mwite Joe bamwise Joe Landa kayimba bakaita baheta ali omunege bamwita Tarel Tala bwekatyo so tubadde kyagerera ddala maaso ng'okyatunyonnyola abayimbi abasinga bagundi bakodo tebagaba bannange kyovola banti bakyafuna ebizibu bingi katiba ndowooza ate buli muntu yava mu Firebase tagaba bagumu kubanga mukama waabwe yabagiriza ekintu kimu nti bo balina kuba anti mukama waabwe muganda omukatuliki bwe batyo baba bagumu nnyo era abaana bava mu Firebase bonna Kenzo yali mu Firebase bane katumireko nnyo ekyo twaddeko ne Pastor Bujingo yabakubiriza abavubuka okukole twayogedde nayo kumala eddakiika 2 n'agamba nga tumutudde mu maaso tuli mu ofiisi fekka n'atakwatako wali ku kiwongeema gyonna gituli wamu andi kakati obuzibu we bujjira ganja nyingira mu ofiisi ya pasita noŋŋamba nedda gwe genda tuula genda nze kankulindire wano ngenda okuvayo ng'olowooza nina twandivuddewo bubi nnyo muzuuka kasa naye pasita kinamwagaddeko era nayigidde ku pasita Bujingo bananga abavubuka mukole inajja ayigira asumba abantu naye story enajagadde okusumba mulimu bw'omayo okukyusa abantu emitima afunamu sente ebyo bikomanda midogo byo biraba n'obisumbasumba ebyo bikomanda mudogo bitereera waliwo abantu abaali okisumbasumba siva ku Pastor Bujingo simuvaako naye mugumu mugumu tagira akasente ke ali mukwano ne sente ze era teyatuwadde era mbadde ngina kwewuunya nti yabawadde naye bangambye nti ate makula yatugambye amagezi bugagga mbu makula agabira ddala naye Bupasa Bujingo yali mawulire naye nti Pastor Bujingo yali agaba naye mwamutamya bantu mwe temukuta nga we yawaani mwe ne mumuwaaki empozi zaawe ne mumuwa temusabira mu kyaki ye baale bwatabambw ate taba neno naffe twekangabiriza era ganja yaŋŋambye namuga wano nno tuyinza okuvawo nga tuli basanyufu nga twadde ne fulufiga yatujja eri atugamba mujja tugenda wano naye naye twagenza alimu akakuku fulufiga yantamya ebintu ebyo agenda n'akuwalula n'akutwala ku mugagga aho omugagga n'atakuwaayo naye kyakola akuseetinga kuba ffe twamaze eddakiika nga 3-2 mu ofiisi kyenabuuziza muze nti nga tetunanya pasita kiki kyetukoze ekyamaanyi ekigendo tuweesa muze nga awoza ak'obugenyi namunaganda ffe sula yatumanyiza ogenda ali kwewa sula n'ovaawo n'abiri n'ovaawo ne10 kati twamanyiire okubeerawo nga tuzifunaafuna naye nze Kenzo waataatereezi Kenzo tayinza kutereera sente gyazijja weeziri ate sente azirina abo abaana bonna basitudenti ba Bobi Wine yabayigiriza temugaba totaŋŋana na sente yo alinga bannabyabufuzi abaganda abakatuliki bano bakabaya bandibadde bagagga babuchamani bandibadde bagagga naye ogenda okulaba nga sente tambuliramu bamikiwani be balina babanjomani be balina bantu be sente yakukitanda kabaya inazimala ez'omusajja omukulu era naye wonaatuuka mu myaka egyo ng'olinga kabaya ojja kuba bulungi yazimba ine ettaka likimala yeno byaniri yabitegeera kuba n'okuyimba era yali tayimba yeno byaniri tasaba wasenga yali asaba omukulu senga bayawula dda kubanga Bobi Wine eki n'oba ng'okola bulungi ng'oyimba bulungi ekikwawula naye tomusaba sente bogundi yanyumiza emboozi master parrot gwe ganje weginyumiza eriwa
mbuteri asinga buchamani kudduka mu Uganda ngadduka ki waliwo ekyaliwo Usaini Bolt mulimu ne bali bagenda bakwatira bwine yasooka okudduka nadduka yagenda abavudde amuyitako nga kaweewo nedda balimba ebyaddala bucha ngadduka akagulu kano okalaba kana kalwala polio wuliriza kati kuno wakusimba kano kekamuwa empewo netirala gosobola kudduka ne sula kamu experiment njagala sula akwata omuggo osimba omuggo ogumu ogwekanyugireko bwoti olabe distance kwogendera oyina okuba n'obukugu anti oyina okuba n'obukugu obugunyweza gwe gukwate bwoti ate mbuye wekanyuge bwoti omala ogusimba tebu wekanyuge baŋŋambye bucha embeera bwetabuka mbuno omuggo tagulaba kuno okugulu kumuwa agenda abukamu akukwatira wantu akuleka naye akukwatira kyemwagalako mu East Africa yonna East Africa agizaddemu ayina abaana e Rwanda bali bataano ebyadda yes wano mu Uganda ayinawo mukyala wo oli Mama Ghetto Tanzania ayinayo kugamba ye father of East Africa namulabye ng'ayogera ne Mama Ghetto anti Mama Ghetto nga bagenda wano mu Valentine waliwo TVM yabakyazizza Mama Ghetto yalabirira abaana b'abakyala abalala era ye yakkiriza yamugamba baleeta kati bali mwenda yeta questioninga musajja nebo baleta abaana 10 wali kubiyemu akafaananyi omukulu emirimu agikola atya Mama Ghetto era talina kiddako kiri awo kuba kati gobanga gwakulekinga abaana baabwe omirimu agikola atya muganda wange tuwanje mwetegereze nga atambula nawe wanji asimba ekigere akagera jukira gwe bwoba osimba bwoti olwanyisa amagulu abiri yalwanyisa kati obunafu bwakuno bwadda mugulyo awewuka abanga tena obadde kimu tubasokola tubadde mutambula na bagise 13 agazo 3 radio fence so zi Mozele Megatron ambade ne ganja fadi musiramu wamu ne sula flexible tubayiraho yichana Saturday azibira sawa mukaga paka saa 8 weekend pola passe but tubadde na kulwalero bingi bichajja mpira jijja nduguza sicho Arsenal sawa ne chikopo nchina ochitegedde